amanyi gampedde mu program gye wampisemu Zambali. Actually waliwo abantu amu nga sigenda kuddamu kukyala nabo mu show. Nga bwompita mbuuza ani naani abalimu nga bonga nti gundi mwali ne gundi mwali ne gundi mwali nga sijja. Amanyi gampeddemu. Era Honorable Robert Kyagulanyi Center muri okanga nojja. Olwero ntegedde bannabyabufuzi nga balwanirira kubeera mu bifo tebalwanirira Uganda kukyuka. Bwera omuntu ng'asobola okuyimira wano mu programu eno era bw'ensi yonna n'agamba nti 230 lwenje okuvaako naye ng'agamba M7 yagende kyennyamiza. So amaanyi gampeddemu tobola bwedda nsiriikiridde ninga nti ndi mu nsi ki ndi mu Uganda yeno programu gye ntera okulaba akasa mmeme oba ndi ku programu ndala ng'olengera buli omu adifendinga munne nti oyina okulwawo n'olinaagala nawe oyina okulwawo nawe oyina okulwawo because twetaaga seniority. Zambali ndi Lord Council w'ekibuga Kampala. Functions and roles of a member of parliament are the same roles and the functions of a road councillor. Tezina njawulo oversighting honorable numbers of Gambia, participating in business committee meetings, budget framework body byonna byebimu tewali njawulo. Kati olengedde ng'omuntu adifending ensobi ng'aga nti okulwawo kwono kimuwa seniority. Amanyi gampeddemu siriddamu eno programu nga waliwo abantu abamu siridda nga waliwo abantu abamu bw'olindeeta ne pano nga y'abantu abayina Uganda empya nja kudda wano muganange Zambali. Kirala muganange Zambali kyenjagala okwogerako nalebo Latifu ono ayina ebyafaayo bingi. 2016 yagenda kulaala ebbiri esooka kulaala ya Amama Mbabazi n'alaba nga tekutte yagibeerako n'azina amazina gaali ga kisaanyi nnyo neraala eno etamusanyusa n'etakwata bulungi agenda okulaba nga ate Dokita Besigye asitudde omusinde guve Nambole bantu bali badde simanyi nti omutimbagano gwakyuka. Nebwe nakomyewo nenzira ku online nenzira ku Facebook TikTok nze saagirikaawo nasanzewo ne TikTok ningaba naye ebintu byonna nga ndaba bipya ninga omuntu yakava mu kyalo nze nali nve mu kyalo okujja Kampala nagira ku lole y'amatooke nina katira bwe ndabadde nga ninga omusajja yakayingira Kampala buli kimunga kipya buli omu ndaba Mr. Update abantu benna kyazanga ku Mr. Update page kati nagenza okwetegereza nga tebo bayina no kyazanze ninga ntandikira wachobola mbadde mu mbuuza musajja mukyanga datanyiganga yadde ekigambo ninga enkoko evudde mu kyalo enkoko bweva mu kyalo ngeze Kampala esoka kwetegereza nega nti masanyalaze wabudde bukedde nga tennako okolima esoka ne yekanya enzo kokolimira ku masanyalaze ngeroza budde bwe bukedde kakati bwe ndinga nkyetegereza social media nsanze ya dominating bwadda abantu abayitirivu ennyo kati obeera live nga muliko abantu miliyoni mwenna muli live kuna ataddeko n'oli ataddeko ate kati byakyuse ne wonna birekera siwe biri nagenza okulaba uliro bwayomba ne munne kati mukubo nga basinkaganye nga batambula ajja live kwamuvumira kuno kubakatiriza oli bwagenda agula emmere n'etamuwomera nga ajja live oli bwagenda kugamba live tezikyali nga luli ate bwe zaalinga kubanga luli abantu balinga bangi nnyo nga batono sigamba nti bannaffe sibaagaliza kujja naye nkyetegereza kuba kati linnya baali wambiye erya Mr. Update kati noonya ddala era ndi ku muyigo gwa linnya ddala okulabanga nange nziramu ntambule n'ekintu nga bwe kyatambulanga kati bulira bubanga ongamba nti obudde buno kati isima yakulira abali ku mutimbagano n'ensolosozi zintambudde bannange mu abantu mwenna bwe mwetunulamu mwenna ne mugamba mulonde muzeeyizebbe bantu mwenga mulimba nva nti ekaddugala waliwo emmotoka yava eno Kampala ng'ezeggula amatooke waliwo emmotoka eziva eno Kampala zigenda zibuza bali balina amatooka batunda amatooke batunda akati waliwo emmotoka yava eno Kampala kati abasajja bajja ewaka otyo bazze oggula amatooke bamala oggula amatooke nga bagamba nti naye nti kolo nze nabasomberako eno ge baatemanga ne bagamba nti Seggirinya nti osoma nti nsoma neye tusobola nga tugenda nawe notuyamanga netubeera netutikulanga ffenna Kampala noba okola akasente tuve eno naawe tusiiba naawe nga tugakuŋŋaanya ku kyalo netugenda naawe Kampala ne bagamba naye problem gye nnyina nsoma ne bagamba nti ate ffe mu wiiki tukola emirundi egi kati tusobola okugenda naawe tufuna n'essomero e Kampala n'osoma
nobanga mu nnaku zino ebbiri tujja naawe ne tutikula amatooke Kampala nosoma tusobola okufunirayo n'amasomero gakuwa basali zinga n'amasomero malungi kati ekizibu kye nayina nga nayagala ddadda emmotoka mu bulamu bwange Kampala owulirayo buwulizi ng'ate mu sekendule emmotoka ekinene mu bulamu bwange awo nga nakagirinyako ndooza emirundi ng'esatu ate we nagirinyirangako nga tugenze ku ziiko manyi kukyala okubeerako bupikaapu obugenda okuzeka lwe yafudde ne mulyoka mubwepangako bwe muti n'omulundi omulala gwe nagirinya yali oba etikula miti kati nenjirinyako eno emabega ku baana batikula emiti gy'emirundi gyembala nga njeerippyeko kakati bano bateekamu nti emmotoka ate baanaze nene Kampala basobola okunfuna essomero ly'enjuyi gyensomera olwo nga ne kaddugala wano abasomesa batandise okugaa nti fiizi naye tezijja bulungi nga ebikajja oluusi ngenda nabyo ate abaana ne babindyako ne batansasula ne babinsomolako busomozi ne babiri ogero girabo oti bikajja ewaleese mukaaga osangawo bisatu kati ate muzeeyi nga sina bwe bimunnyonnyola kati ate bano bange basobola okunfunira basale so did you wagenda nabo abasajja abo najja nabo e Kampala era lugo omululu gwange gwayingira e Kampala nze okuva e Kaddugala paka Kampala najjira ku motoka y'amatooke emabega kati kuŋŋaanya amatooke ogwo bakuŋŋaanya baŋŋa nti atuwerekereko seginya tuwerekereko ne wali owa muzeeyi mu Yozefu tuke wa Yozefu nagwo tugakuŋŋaanya ate nze gwe baasuubiza e Kampala muzeeyi wamubuulira muzeeyi era engoye nazipanga ne mugamba nti manyi muzeeyi nti ŋŋenze n'agamba kyo muzeeyi n'asooka n'agamba nti ne mugamba nti muzeeyi kati wemanga afunye chance ne y'abasajja bano kaŋŋende nabo nanga nti naye bwe banga intention yaabwe si ya kuŋŋaanya matooke nga balina ebyabe bagenda okukola nanga nti nyina kyembalabyemu abasajja bano si babi muzeeyi n'asooka n'agaanagaana oluvannyuma nakkiriza aga Yozefu nagwa mugatisse ama Yozefu tugatisse era nabayambako awo gwe basuubiza okugenda e Kampala tugatikka nkomawo eno ewaka we twayita ne nteekako obugoye bwange babumpeera mu kaveera nga saagala navaako nga manyi bwe nakka wansi muzeeyi ayinza okugamba aye togenda n'engatto zo zijjeyo n'engatto nali mbigere nazambalira ku gundi waggulu ku ddayala y'amatooke akati abasajja bangamba nti katugenda Kampala nti nitujja kukolanga naawe mu biseera ebitali bya nnaku bbiri n'omukaaga n'olw'essande ffe tujjeyo ne tutikka nga tuddayo ng'osoma kuba baddangayo kiro kati amatooke twagakuŋŋaanya ku kyalo okwo naye baavaako noza ssaawa ng'emu kawungeezi emmotoka okujjula kuba emmotoka eba erina okuvaayo ng'ejjudde kati emabeganze ku matooke kwe najjira kati tabbu wejjira nga tujja tutuuka erukaya ku lw'editoolo otyo abatrafiki bayimiriza emmotoka y'amatooke kati nze nali mabega kati abatrafiki nali sikimanyi nti tebakkiriza bantu babeere eno mabega kakati bano batwogera ku 98 awo 2,000 kakati ono gwe naliko naye emabega nga nti kamatooke booti obuliremu wa trafiki aleme kukola ki kulengera kati owa trafiki bwakuba bwati tooki kiro nendaba nga ndabye mu butuufu nabulira nga agudde wansi sijja kulimba nani huyo wa trafiki abuuza wansi kono tuleva teri bantu ofisa netweyongera netujja e Kampala segirinya netujja nenyingira Kampala mutuukira waawo Kampala Limited twatuukira wano wansi ku Nankani anti batikula kiro wano ku Owino wansi Kafumbe Mukasa twagisulako emmotoka paka ku makya eddanga ekikubo kibinyo ngera twajja tugwambinya bwetu tujja tugwambinya Kampala wamuyingira kiro kati bangamba nti ono ye Kafumbe Mukasa muyita ku mataala w'amasannyalaze tujja tuyita najjanga neetegeeza nnyo nga nsoma obupande ate nga nyumirwa nnyo okubeera ku mmotoka nga bwe ndaba emiti gidduka bwe actually nze nkitegeera nakakitegeera wano nga ndudde